Champion Ogudo nange namuleke waawe. Kati kamabuli ekyama ky'omunda. Era nga maita atawe kwali. Naye tatawe alina statement gye yakoze n'endagamba okuba kuwera ennemba. Kamuloni tuwere ennembe. Kubanga alame Esanyu eri mama wa Champion Ogudo. Alien skin kyagenda omukolera kyokka kyekigenda olagandala n'obuno Champion Ogudo Alien skin ayinza ofuuka tata wani wa Champion Ogudo si mugamba nti no byakwegatta nga muyinza okukikwata abalina entegeera entono ngenda banyonyola akatami kalina mu maaso kalesi mu maaso awo njagala katule oli wansi ogiwulire bulungi nnyo Alien skin alina kyabagamba nga bwe nkola fano kwanda boyogi nga sinaba kuba playingira ka video mbadde nsaba ka video kampeleka like kabino kasotambula katukere omuntu yenna endiyagadde kumanya kweno information cause mukimanyi bulungi kino information zisinga zitambula ate nga ziri false baligamba nti Alien skin yagobye Champion Ogudo mu Fangod Forest wali emachinje mu kizungu munamuza ye kawempe mu kyalo gye yamujja awo wenyini kujukiza Haji Mikyono nga mulombe weduwa namba eri awo esembere 15 nga kulombe eduwa go wena ine ebizibu abedenga akutereza mu inbox ngetomutya Sadi Property Consultants bagamba balina amataka gatandikira ku miliyoni 1 wamu n'okwambuka nze kamwakoogera nange nafunyeyo ettaka ya miliyoni 3 era nga sawa zino nange ndi landlord wano mu Kampala siku nange ndi landlord kale katuyongerewo n'amawulire gaffe agalero olunaku olwalero nga we mwawulabye mu katambi nga we yatandise badde mbagamba Alien skin ngagamba tino yabadde agenda aleka Champion Ogudo abeere kawempe naye yawulidde statements ezavudde mu taata wa Champion Ogudo nga statements ezo zibadde zikola ki zibadde zimala amaanyi ngoyo musajja yekennyini nga yeremerera okisegedde kitiro njagala mu kotinge bulungi Alien skin yavudde nagamba nti oyo musajja yeremerera sigamba nti yagambye omusajja kenyini yajjeyo evidence yagambye nti oyo musajja yagambye nti yasaba maama we tata wa Champion Ogudo mbe yasaba maama we tino ayagala kuwasa maama wa Champion Ogudo mu nyumba muti maama wa tata wa Champion Ogudo afuluma agende otegera yaddeyo mu kyalo tata wa Champion Ogudo awasizemu maama wa Champion Ogudo maama wa Champion Ogudo naye yali sharp nga omulaba Champion Ogudo n'atakiriza nagamba nti nze ndeka wa maama wange abaana osobola obbalalira oba oyagadde zesina buzibu nenga zisigenda genda wa ewa maama wo gyewagoba maama wo okitegera ekintu ekyo ezo saga zibadde zibeerawo nnyo nga abaana batata baabwe bamala okufa nga bagoba bamaama baabwe mu nyumba ne babazayo mu kyalo bo ne bawasiza mu nyumba zaki z'abatata baabwe ezo saga zibadde zibeerawo nnyo kale sowulira ensonga za Champion za Alien skin bere nga nkomawo n'ebirala kambaddire love you Abagenda bagamba nedda no omwagamba okay mulala nedda kale buloma kanebakemu ndabe bwetugiramu waneeno okitegedde yamaani anti kati bwe mwaga nemereko kuno ate wali program egenda kutambula nate kati bwe nvaako bwe bati babitandikirawo ndabe ddala Champion Ogudo asobola okuba cricket over munaku 5 okitegedde good night yawo good night sawa nakuyingira date yaba abaana abana gamba segede banange bagala nyo baboyi yagenda gambo this time nga tugenda kwe Champion Ogudo nange namuleke waawe kali kamabuli ekyama ky'omunda era nga maita atawe kwali naye tatawe alina statement gye yakoze n'endagamba okuba kuwera ennemba kamuloni tuwere ennembe kubanga alame okategedde nze nkuyabirika nate mugamba waayi enjovu terimira amasanga gaayo Champion kankulekera ani kankulekera taatawo ana statement yakoze yokera ndaze nti nno tasobola kubeera nende ennaku 3 message yino wangi bagambe bamugambye wano wobeera opangisaawo yagambye wano mama wange yampaawo kasana mugani yakuwasizawo omukyala wange Kadija
Maama wa champion Ogudo mukazi mutegeevu. Ate kati ani gw'osoowasiza nawe wa maama wo? Alien Skin awadde champion Ogudo show ejja nnyina ne champion Ogudo ne family ya Ogudo ekawempe mu ghetto. Kino kye mbagamba nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyamba muyambe nnono. Kati mwabadde bamayembu n'omusula Ogudo mwagala abaana abo badde mu myala gye basookera mu nnaku eri okitegeera ey'okusula nga tebanaabye kati nno bibasaze. Bayizawo ekintu ekyo kye mwakoze kirungi nnyo kubanga osanga ne Kibanda yandibadde tafuna kirowoozo kijja maama wa ghetto maama Ogudo mu ghetto. Naye oluvannyuma lw'okuba nga taata wa Ogudo muyimbi omwana we omutaafu embayo n'amusooka okuba hiiti kyamunyiiziza nnyo n'agamba ono ava ayagala kuva ku lubu lwa famire nze muyimbi nze taata ate ye ayagala kwefuula mu muyimbi ng'ate mwana asooke n'okuba hiiti. Bayizawo abayimbi nze simanyi lwaki beewalana omuyimbi ne bw'aba wa famire yo kasita otandika okuyimba atandikirawo okuwalana naye nga munange bibasaze kubanga show egenda kololo nobody say wuhu. Amasowani mugalaba gomayo balage kuba idea naye nga operation eriwo kati kyenda bikiri kimu soke tutuukizewo just soke tulage balina bagamba Ogudo ali bulungi nga bawakana bagana Ogudo naali bulungi ze naba Ogudo ali mu future ye ndenga kubanga tebakimanyi kyembagana nembagamba gwe kati gwawa amawaazo Ogudo mugagga okusinga Sente tebamanyi kyentegeeza kati genda balaga lwaki bujomba gamba nti champion Ogudo top yagamba top 5 kati kama lwaki champion Ogudo top 5 baba nekija kiba n'ensonga osange no saga singa teyali zaizi twalowooza kujyayo maama wa champion mu ghetto nekati ekibabe oguba bwekutobeguze atugiteekewa mulonde ku bifo nanti kuba kati mulonde ku bifo tumuteekawa mulonde ku bifo nanti nagamye Freedom City nagwa tiketi 10 nagamye Freedom City nagamye museum boy kati nambole Freedom City I go watule Freedom City buying 10 ticket Freedom nambole Freedom City kibika kya abantu bajja kujjula nnyo